aba PLU babyokwekalaakaasa nga bagenda ku palamenti bwe batyo tebanaba kubeera nga bassa omukono. Ate munnange gwe atereka ssente mu bbanka, wulira bino byonna ngenda kuba munnange nkubagulizaako. Katumba Oye akomyewo mu full swing muganda wange, era kooti ensukkulumu eraze eddiirwa egenda okubeera nga ate munnange esala obanga etangaaza ku nsonga ya kooti y'amagye okubeera nga ewozesa abantu aba bulijjo. Mwanga Kivumbi ebyabadde ebutambala byonna wano ku Uganda at large teweerabira okusubscribinga, onyige notification bell, osharinge, olaikinge, byonna twaliza wamu. Munnange gurupu ya muhoozi eya PLU bano bamaze dde okubeera nga batuula mu meeting wali enaggulu ku headquarters zaabwe, era nga bano babadde bateesa butya bwe bagenda okubeera nga bategeka okwekalakaasa kwabwe okw'emirembe genda okubeerayo ennaku z'omwezi ga 10 omwezi ogwokubiri. Kakati munnange bano betwogerako be ba Patriotic League of Uganda bwe bato bakungaanidde ku kitebe kyabwe wali enaggulu wano mu Kampala, era ne bamala okukola final plan egenda okubeera nga ebayambako oba ebalambika butya bwe bagenda okubeera nga bakwasaganya okwekalakaasa ennaku z'omwezi nga 10. Munnange okwekalakaasa kuno bagenda kuba baddamu bo kye bayita palamenti okubeera nga yayingiridde ebitagikwatako, okubeera nga ate General Muhoozi bamuyingiza mu nsonga eza Ministry of Defence. Era munnange Defence and Internal Affairs Committee week ewedde bwe batyo baali bayise CDF Muhoozi okubeera nga annyonnyola akubaka bwateekako mu kutu gwe ogwa Twitter omulina okutiisatiisa okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne Dr. Kizza Besigye. Bino nno yabigaana, era bw'atyo n'abayita baddiikuula n'okubalangira okulya enguzi. Kakati munnange a statement gye bafuniriza ku Lwokutaano aba PLU munnange bwe batyo baalaze obutali bumativu olwa palamenti okubeera nga yayisiriza mu bantu baabwe amaaso. Tewaki mumuyingiza mu bitamukwatako. Akakiiko aka Ministry of Defence tekabaddeyo. Kati bwe batyo munnange bategeezezza nti bagenda kujja beekalakaase bulungi nnyo, era baalabudde ne bagamba nti bagenda kuba beegendereza nnyo olwabo abayinza okubeera nga babeeyungamu ne bakola effujjo. Bagambe lumu nti abannuupu abayinza okutweyungamu ne bakola effujjo, era okwewala ekyo bagenda kuba baviira ddala eri ennaggulu ku kitebe kyabwe. Omuntu yenna anaabeeyungamu oyo tebagenda kubeera nga bamukkiriza, tebagenda kukkiriza muntu yenna kubeera nga abeetabikamu mu kkubo nti abalindidde awo nze kambalindire wano. Nedda, kakati balangidde ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwokubiri okubeera nga munnange beekalakaasa mu mbeera efaanagana bwetyo. Era bo munnange eky'omuntu waabwe okubeera nti nno palamenti emwogerako ku bubaka bw'ateeka ku mukutu ogwa X bakirabira ddala nga kwegamba palamenti okulekulira oba obutamanya mirimu gyayo. Kakati eyo munnange nga tuvuddeyo tugenda kulaba poliisi. Ekisooka, poliisi egenda kubakwasaganya etya? Egenda bakubamu ku miggo oba nabo bakibaze nti awo poliisi bwejja ne bakubamuko nti obuganzi buba buli okuba kati awo mukimanyi bulungi nnyo nti kati awo abantu baba bagenda kukkira omutimbagano nti nedda mubaleke kugamba bateekewo embeera kuba bayigira mu mawulire nabo bakole ku headlines. Munnange baatutegeeza dda ne batugamba nti ssente zituteeka mu bbanka nti tuyinza okwesanga nga tuzifiiriddwa. Okulabula kuba kulabula. Era abantu abamu bagamba nti ate naddala okuviira ddala obubbi bwe bwazuuka mu Bank of Uganda, Central Bank, nti olaba nayo babbayo obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente. Kati ate olwo nti ekyo munnange emiggo oba emiranga mujja giwulirira eno mu bank, mu commercial banks. Kakati munnange abantu ababadde bateeka ssente naddala abo bateekayo omusimbi omungi ennyo mu banka emu, ate tebagenda kubeera nga bafiirwa ssente empitirivu nnyo oluvannyuma lwa banka okubeera ng'ekolapusinze. Kakati bano batwale nga ba large depositors, bwe batyo bagenda kuba bafiirwa omusimbi muyitirivu nnyo, era nga munnange
banka eno egenda okubeera nga bafiriza omusimbi omungi ennyo bagiyita Mercantile Credit Bank Limited eri wano mu Uganda era nga kigambibwa okuba nti ebitundu ku buli 100 bigenda kuba 5 ku 6 sente zogenda okufiira. Kitegeeza nti bw'oba olina akakadde kamu bw'otafuna $5 ofuna 4, bw'otafuna $5 ofuna 4, era zonna chwe. Kakati munnange embeera bwetyo eze oluvannyuma mbu olwa banka eno okubeera terina challenges naddala ku abo abantu abeebula ssente ne batazizaayo, kati erina okukola kye bayita loan recovery kubanga bagenda kubeera nga bagiliquidatinga, bagenda kugiggalawo. Kati munnange abantu ne bakuba omulanga, bakubira gavumenti omulanga nti ebeeyo intervening ebayambeko, ne beerabira nti muganda wange gavumenti ekkapa ate bo yemmese, bo bemmese kati olwo bakaabira kapa ebayambe. Kati munnange banka eno Mercantile Credit Bank mu June 2024 yali erina bakasitoma abakonokkiriza okubeera 10,000 era nga balinayo ssente ba depositors. Kakati munnange nga bagamba nti nga bano bakola 70% deposits oba total deposits mu banka eyo, era bano munnange bali ku risk y'amaanyi nnyo ey'okufiirwa ssente zaabwe savings, kubanga Bank of Uganda yaggalawo banka eno era nti ensonga eyagiggazaawo nti yali terina ssente, yalina insufficient liquidity era nti yali tesobola kubeera nga etuukagana oba eweza minimum capital requirements, ssente ezo zeetaagisa ezesalire zeetaagisa okubeera nga banka ziba nazo, kubanga balina okuteekayo omusimbi mu Bank of Uganda, balina okuguteekayo. Kakati omusimbi gwe tumanyi oba gwe guli abasajja gwe bakola ki, gwe bayoola ne batwala teteri amanyi. Kakati munnange mulimu ne requirements endala, kati ebimu ku byetaagisa ebyo betwogeddeko bagamba nti baali tebabirina bano aba Mercantile Credit Bank. Kati n'olw'ensonga eyo June nga 3, 2024 oluvannyuma lw'okwongeza ssente eza capital, kubanga balina okuba ne capital, buli muntu ategeera working capital. Kati zino bazijja ku buwumbi 10, zino zikola $2 n'obukadde 7 n'emitwalo 7, sorry, $2 n'emitwalo 7, ne baziteeka ku $2.25 eze Uganda. Kati mu za dola ziba million, buli buba buwumbi bwa Uganda buba 25, wano mu za dola ziba $6 n'emitwalo 8. Kati olwo munnange bano olw'obutaba na ssente, tebalina ssente zimala, bwe batyo nga balina okubeera nga bava mu bizinesi, era olw'ensonga eyo munnange ne babeera nga balina okubanga bakola kye bayita liquidation. Kati olwo balina okuddiza abantu baabwe ssente, abakasitomazi baabwe abadde bateekayo ssente, naye kati kizuuliddwa nti waliyo nti abaali beewola ssente ne batazizaayo. Kiba kitegeeza nti muganda wange abo abalinayo ssente naddala balinayo ennyingi bagenda kufiirwa ssente ezitagambika. Abantu bakuba omulanga nti gavumenti yali badde eyambako mbu neziba ebituli, naye gavumenti nga bw'ogimanyi abamanyi ebyaliwo nga baggala Green Bank mu myaka gy'olukumonde 9 eyo, muganda wange abasajja bakyekola, temumulabira awo Salimu Salooyo naye yakyekola. Kakati munnange tuvuddeyo tuzzeeyo ate mu mbeera gye twalimu 2021 anti Katumba oye azuukusa nti tugenda mu kalulu ka 2026. Jjukira nti Katumba oye ono sitole zigamba nti yaleetebwa olw'okuba nti yali muvubuka naye ng'asalaasala lukkaati bw'atyo. Kakati ng'abantu basobola okubeera nga babulwabulwa ani oba katwala abantu ababuyabuya agamba yono ajula kubuuza. Ate kati mu bitundu ebimu oyinza n'okubuuza ne baga nti yono teeka ku ono, babikola ssibo era oli n'atiikinga ku gwe bamugambye. Eyo bannange ente zironda.
kati Katumba oyo akomyewo era akoze statement agamba nti ye wakabi nnyo ali superior nnyo ku Bobi Wine ono munnange ategeezezza n'agamba nti mu kalulu ka 2021 ye yali asingayo obuto era nti ye yali mu myaka gye 20 era atemera mu myaka 20 awo bw'atyo 21 kakati agamba nti bw'aba yasobola okukola ekintu ekyo ku myaka egyo ng'ate Bakyagulanyi bo baali balina kulinda myaka 4 kitegeeza nti abeera abasingira wala kubanga bo ekyabalema okubeera nga batuukiriza mu myaka 20 awo ye yali yakikola dda kanate oba ebirooto bye byatuukirira toolonaki mu kalulu ka 2026 kubanga alabika yandikomawo okusinziira ku bigenda mu maaso kubanga kati abo bw'atyo anti Bobi Wine yaliko amasannyalaze olina kusooka kwogera ku Bobi Wine okusobola munnange okufuna kye bayita okubeera amplified kwegamba okufuna amaanyi ewe yayogedde ku Bobi Wine awo munnange amaanyi gaba gajjirawo okyajingirawo bikasito tappinga okyajingirawo kali Katumba oye bw'atyo munnange alaze mbu ye wakabi nnyo kubanga Bobi Wine bo okwesimbawo bamala kuweza myaka 40 so nga ate ye ekyo yakikola ng'ali mu myaka 20 gyokka kale n'olw'ensonga eyo kyaddako olowooza ki agenda kubagamba nti akomibwa yagambye nti nno ye yalondebwa Katonda nti yakola abalala kye batasobola kubeera nga bakola nti Bobi Wine yakikolera mu myaka 40 ye yakikolera mu myaka gye mu 20s kati n'agamba nti I'm better than him gyobeera nti Bobi Wine yeka yeesimbawo kubanga ne bamaawo beesimbawo bamuliyati beesimbawo naye agamba nti asinga Bobi Wine mu n'abalala naye munnange Katumba era bw'atyo n'atutegeeza nti agenda kwesimbawo agambye agenda kuba yeesimbawo 2026 akomawo era bw'atyo n'abasaba obululu nti mumuwagire temugera waliwo aseka wano oseka ki lwaki temuwagira munnammwe kaakati munnange ebyo bikyali awo naye kooti ensukkulumu emaze okuwa kye bayita judgment notice mu nsonga eya court martial okubeera ng'ebuuzisa ba civilians munnange Supreme Court kooti ensukkulumu nga bwe nkutegeezezza nti emaze okubeera ng'etubagulizaako nti mu keesi gy'erina ey'okujulira Attorney General nga achallenginga oba awakanya Constitutional Court okubeera nti nno yagaana ba civilians okubeera nga bawozesebwa mu court martial bannange okusinziira ku notice eyaweereddwa nga 24 January 2025 era nga Deputy Registrar of the Supreme Court ono amanyikiddwa nga Mary Babirye bw'ati ategeeza nti judgment oba okusalawo okulamula kugenda kuba kututegeezebwa ennaku z'omwezi nga 31 January 2025 kaakati muganda wange bino byonna nno gwe ampuliriza byavaawa entandikwa ya bino munnange nti mu mwaka 2016 mu kiseera ekyo eyali member wa parliament Michael Kabazenguruka bw'atyo yeekubira enduulu mu kkooti etaputa ssemateeka Constitutional Court nga awakanya okuwozesebwa mu kkooti ey'amagye. Kabazenguruka ono kigambibwa okuba nti yasangibwa nga alina emmundu ate nga emmundu zirina kuba n'amagye ga police ga UPDF wadde police kakati era nga agamba nti wabula nti ono baaliira bamuvunaana okubeera nti yali agala okuggyako gavumenti baagala gavumenti ennonde
mbu gavumenti yalondebwa abantu bwe yali agala gijjako. Kati Kabazimbuluka yakwatibwa era n'asibwa emyezi egiwerako. Kakati emisango egyo gyonna gye bamusomera n'agyegaana era ng'agamba nti giriko ensonga gy'ebyobufuzi bwegamba gino giri politically motivated. 2021 bwetyo kkooti etaputa ssemateeka n'esalawo naye bw'ensala ng'egamba nti okuwozesa ba civilians mu kkooti y'amagye General Court Martial kimenya mateeka. Kakati Attorney General bw'agenda okukola appeal mu kkooti ensukkulu ng'awakanya ekyava mu Constitutional Court okusinziira ku biriwo ebya Besigye n'abalala. Kati gwe muganda nga mpuliriza oyinza okuba nga naawe kennyini osobola okuwa ensala ya kkooti n'ogiwa. Ekyo tekiriko yalina okugamba nti nno tolinde kkooti kubanga omulamuzi mumumanyi gy'atuula Nakasero oba Ntebe. Kakati munnange Attorney General nga bwe nkutegeezezza nti bw'atyo yali mu kukwasaganya kino era nga awakanya ruling oba ensala ya kkooti etaputa ssemateeka. Anti munnange ffe tulinze ate ennaku z'omwezi nga 31 ziri wala. Teziri wala ennaku z'omwezi 31 just wano nga tumaze okubeera nga tukitegeera nti kati bali abatuli bakkalirirwa mu kkooti Martial tiri kyakukola oba tutaasiddwa kubanga kkooti kyesalawo tiwabeerawo apiirwa ati kubanga already kkooti ensukkulumu yeesembayo. Omubaka Mohamed Muwanga Kivumbi bw'atyo yayaniriziddwa abantu be e Butambala awo era David Lewis Rubongoya bw'atyo n'atendereza nti abantu beeyo mwebale nnyo kubeera nga mutadde ekitiibwa era Muwanga Kivumbi nga mumuwadde amaanyi eyakalya obwa Deputy President obwa NUP. Bwe batyo munnange bamwaniriza kubanga babadde bamuwerekeddeko e Butambala era David Lewis Rubongoya n'akakasa nti ddala mu butuufu abantu bali positive ku nsonga. Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nakkira omutimbagano ku mukutu gwa Twitter naye n'akakasa amaanyi Muwanga Kivumbi ge yalaze e Butambala side zeeyo. Sigenda kusukka nnyo wano naye munnange teweerabira nti NUP yewaka Bobi Wine ye taata.